kikwatagana n'okuddaawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala kuba tanneetaaga singa yali anneetaaga singa yakimanyi osegedde singa yali atwetaaga bangi nnyo singa yali abeetaaga singa ali nabo osegedde naye nze naye twakola ki era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbula okuba siwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa nze naye twamala nkola byange akola ebibye osegedde ekyo kiri kiriya simulinaako buzibu agendewa mu maaso naye mukwano tontiisatiisa emuntiisatiisa nze wama okitegedde I'm not here to incite. Eddie Kenzo alumbiddwa abawagizi ba National Unity Platform kye bamukoze mu maaso ogenda kubanga obirabirako ate ye Tamale Emirundi Junior ebyokuba taata we esimu bibino bizadde omuliro byonna mu maaso ogenda kubanga obirabirako ate mukazi wa Samehe naye avuddeyo atabukidde Bobi Wine omukolo lw'esibungoye abisidukiddemu mu maaso nabyo hambiri naawe nnyini nyongere kujjukiza ka video katuwele ka like nga bele nkola yafe mu mutima mulungi kabenga kasotambula katukire bonna abandi yagadde kumanya kwino information dala team Eddie Kenzo team Bobi Wine nagasino video gisharinga paka ku Facebook awenye nyongera no kujjukiza aba Spurs Tours and Travel bali nyokuyamba ko gende Canada wena kasente tekawera bulungi fa inboxing number zabo zisembye 66 bajja kuba makuyamba bajja kuba bakulagira offices zabwe jeziri obirenga ogendayo obubawe requirements zibetaga awenye nyongera no kujjukiza hajimeti wali nyokulomberedwa gwena ngoliyo nekizibu notako isabikola bya kilogo mu inboxing hajja kubanga akolomberedwa tokkiriza kubeera n'ebizibu mbuno dogo likusumbuwa salary tebakwongeza mu inboxing abya bikola namba ya osembyayo 1515 yona abimalanga kale katuyongere Eddie Kenzo nakololero avudde yona tabukira Bobi Wine agamati Bobi Wine igwe wa msula ko holunako holumulwe nali Cameroon mujukira bulungi nnyo Eddie Kenzo agamati no mujukire omukulu Bobi Wine nali manyi yagenda kunchima ku airport wabula yansindikira Bobi Yanga by the way Bobi Yanga pakane kati achale mukomera ila tugamba nti free Bobi Yanga mu comment section omukulu oyo Eddie Kenzo yanyiga nnyo nagamba nti no Bobi Wine tasobola kumunyoma na musindikirani Bobi Yanga okumwekima ku airport bino byose genda kwanga mbyogerera munyo nyagalo soko bidabe male inkomewo ne bya David Lutalo emunti satisanze wama okitegedde I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nkimanyi nti one time kulembeze bujja kukyuka nga Mukama akoze eki ayagadde era busobola n'okukyuka nga mmwe kunganyiza ne muwera bangi ne mubukyusa mu ngeri yonna era munaabukyusa tujja kubawagira gende maaso naye temunsaba nze okugamba munveyo nandikugamba abantu bagende bekalakasi. I will not do that. Uncle Eddie, abayimbi batandise okuteekebwa mu kutiisibwa. Abayimbi abamu bali timid babeerawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kwabo abaagala okugenda okukola ebikyamu abantu abalala bagamba ki abantu baffe eno Uganda erimu abantu emiliyoni 10 bo bagamba ki mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina gwokozeewo ki okisegedde buli omu akole kyasobola okisegedde buli omu akole kyakola ki kyasobola. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abanadamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne muwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Nalabye bantu basiru nate David Lutalo mu basiru oli kopolo gombo busiru bwo bwa 5G mbye wallo oli konkome ozo ina kayinja mu nsigo ke kakutigaatiga nofuna ekyeddalu
ogamba otya mbu wakuba oluyimba emyaka ena emabega lwe baba bawuliriza lwaki olya buli lunaku why do you eat every day stupid mumuwulire waavuya babadde ku exok nga bayomba abayimbi temuvuddeyo epas azawo yeka yavuddeyo yes kulwokumanga basiba munsonyi okwogera bwentyo n'engeri erimuko ku busungu kubanga bwe mba soogedde leero naye ng'ate nina oluyimba olwayogera jjo I'm waiting for you to listen to the song that I sang owulire kye nagamba ki naye gwe oyagala nze mbuukire bubuukizi that's not music sajja mukulu butategeera tosobola nagulayo deodorant yonna enkwawo ekyumira abantu naawe ovuma abantu obusiru kyekyo azawu kye yagambye mwalya ssente z'abasajja zibafuukidde ssente waliwo oli eyakuba sisitimu volongo totaluzangako tiyadda mu kuwasa bakazi kiwulira omukulu atamala emirundi junior ebyessimu bye yabba okutandika okubba abantu ebibye hase birungi atabukidde kankaka yagambye nti no agenda kubanga ata obutambi anytime from now gebera just wano kuwanda boyigi ojja kubanga byonna obifuna nkusuubiza wano okaawo obifuna subscribing akadde kajem personalize okateke mu satellite subjects kuli kimwe kitukawo mu kanyomere ko gwanga oberenga okifuna amubudde gwena business yonga gakulanga nafe namba afira wesembe 373 inbox ni WhatsApp tujja kubanga tukuyamba ku business yo etutumuke sokola be ya John yabeyogera nkomewo nebidala yakutwalawa embweno nina tata wange ina account eziriko nebukadde ebitaano ensi zetamanyi amude nze sigenetole era my dad yapita mu ddwaliro nangamba Junior if anything goes wrong genda mu Centenary Bank bakyuse oberenga gwe sigenetole teri sente fulumanga sikiriza to your information kankaka okitegedde my brother va mu family yange oyina bingi byotamanyi manyi we mukola n'omuntu bwa YouTuber mwefuula abamumanyi kale kankaka gwe musikawe gwe musika kankaka sinze you are easy here nze tata wange bwe twayomba yalwala the last time we twayomba with my dad yalwala ne bamutwala naye ku kitanda because of me ne bapita mu family meeting ne bangamba Junior dad yakwagala nnyo ogenda mutta mwamulaba my dad yalwala because of me I'm easy begotten son kati oba sente mbyandye bwana awona tuneebala kankaka nazirya era bwawona nga twebala bwe tuyo